bibi ki ebijja n'okwagala abantu abakadde olimu oyina abakadde tubagala twagala totyobola program omukadde onakota kuta omukadde yowensa totyobola bisamu amasa mwagambye emyaka gyonna twagala bakulu oyo omukadde atachina maanyi naye omukulu myaka nkaaga okudda wansi sote mukadde yepikira mubuuka gyebali gyebali kati kyemugamba nkyuseemu mumbuuza nti kiki ekibagaza abakazi abakulu oba abasajja bakulu birina enjawulo enjawulo yiiyo bagamba omukadde w'okukyalo nono omukadde omukulu ow'okukyalo yanjawulo nedda kisinzira kwani alaba nani gwayagala kati tugeze oli wa myaka 25 olina ow'ensanvu yaba mukadde ow'ensanvu olina ow'enkaaga oyo mukadde aba muntu mukulu wa mukazi unebogenda mu mateeka obukadde butandika ku myaka 75 aba mukadde yes ng'obuvubuka bwe myaka 5 bantu bakulu mulaba mugezaako okusigiikiriza nedda basigako akazigo muli mu bakadde omukadde myaka 75 aba mukadde nkaaga oyo muntu mukulu si mukadde kati mutera kutambulira era watu awo okwa nkaaga okukka wansi kaso ng'abamanyi obaluddemu baba tebanatandika kuwunya obukadde kale .com media Uganda ya Uganda nkwaniriza kugwenda tugoberera nze munasingo na Mirimu YouTube.com media Uganda TikTok ne social media platforms zonna kwetuli .com media Uganda program igwokwagala olwaliro tugobye n'ensonga ya myaka twagala kumanya bw'obeeyo ng'onoonya omubeezi obanga mu bantu bewandyagadde ogamba nti byenjagala ku muntu emyaka nsonga waliwo abatunula n'agamba nti ku myaka gye teyandifunye musajja wa myaka bwegiti ku myaka gye teyandifunye mukyala wa myaka bwegiti waliwo n'omunene w'omusotolite gutumanye yakakuba embaga bamwogeredde nga bagamba n'awasa akakazi akenkana ne muwala we yakikoze so kati twagala okumanya ddala ensonga y'emyaka nkulu nnyo mu relationship abantu bagiteekeko nnyo essira abaffe bw'ofumbira omuntu omukulu ng'oli wa myaka mito kikukosezaawa nga kuba relationship yammwe ebakosezaawa nina abakulu batudde dda n'ozimusokola muse ku bantu ensonga y'emyaka twagala giraba tetutwala nga nkulu oba ekijja kyekijja mugamba mutya akansibe nti mwenna muli bulungi mbaagala nnyo manya ga tegacooka kozi nyini gwanze ndigakyusa igani udini gemanya Snake Snake man Snake man abakyala bali agala nnyo baliwulira abakyala bonna bali gwendi eyita Snake baliwaana nnyo nayo nabyagala wakulimbalimba bamage manya gangaga matuufu onajja byagala ku mpaka naye nga teweerabira programu ig'okwagala ekutuusibwako bannaffe abattani ya Gadget World Uganda basangibwawo ku Alua Park Plaza level 2 okumanya ebisingawo osobola okubakubira ku nooti osobola okubafuna ku ssimu zaabwe okumanya ebisingawo oyagala laptop si oyagala computers oyagala kukanika computer yo laptop yo n'ebirala ebigwa mu koweeryo 0786977963 be bannaffe abattani ya Gadget World Uganda Flo ensonga y'emyaka yasokonze eyanzabe neyanzege monna abatulaba ku .com media Uganda nakazibu friends bemanya munasingo kale ajja yajja oba olina emyaka gy'okomako sajja yajja olina naawe standard nze totandika kanso abatulaba tubaniriza Julius Mark Mutawe getoloya tandikire wa mukyala wali badde na myaka kijjo osobola okugana gyemukwano wa myaka kijjo owuliriramu emirembe okugamba nti ono mwagalwa we oba mwami we nze neewala nnyo omuntu wensinga emyaka oba wetwenkana sikitegedde bulungi wensingako emyaka newetwenkana oba ontegedde ali wansi w'emyaka gyange newetwenkana tuli myaka gyegimu awo siriiwo
naye omuntu ne bwaba nsingako emyaka esatu anti nyinza okunjala kumanya wenkana wangi wansi wajo nedda okoze nze omuntu njagala nga nsingako emyaka olwegiba esatu oba emeka oba ena egisukka alina okuba nga akusingako toyagala gwewenkana saagala gwe nenkana naye saagala gwe nsinga njagala omuntu nga nsingako tolina gekuyita sugar mami sinatuukawo awo akusingako ng'asuse mu myaka esatu okudda waggulu mwagala naye nga nina ekigendererwa kyange naye nga simwagadde nti lwalaavu nga nina ebigendererwa byange olina byoyisa nina byempisaawo era bwe bimala okuggwa kitegeeza oba tomwagala mba simwagala lwalaavu kiki ekitakwagazisa ono gwosinga olw'ensonga omuntu oyo naye aba talina gyagenda kuntwala abamu aba alina byanneetaazaako then bikomaawo olw'ensonga aba mukulu nnyo ng'alaba ndi mwana ngamba gwosinga gwensingako omuto oba gwewenkana naye lwaki tewandyagadde kubeera abo baba bato kunze bambanyoomera ddala baba bato nnyo ate abakulu ennyo nze nswala njagala wakati awo ye oswala mu maaso g'abantu kanso ensonga y'emyaka yali badde enkulu nze emyaka sigiinaako feeling kyekikulu oba oliwo emyaka emeka oba emeka kasanze embeera nga nkwewulira nawe embeera naawe ensanyufu mpulira essanyu nkwagadde byonna obimala omalayo ne bwaba wankaaga ng'oli wa 25 kasita mbeera nga mpulira mwagala buli wemulabako nga nsanyufu owe-10 naawe kawata naweza 18 oyo amenya amateeka teganzikiriza naye okuva ku 18 okwambuka kasita mbeera nga nsanyusa tolinakomo engeri gyempulira yesalawo ani gwenjagala olina emyaka ngenda kuweza emyaka 3 owe-19 tominako kasita mbeera nga bwe tubeera naye vibe ebeerawo tubeera happy ensonga zonna ziggo sina mutawaana gwensonga yo ya vibe happiness mu nsi muno njagala musanyu kasamba musanyu ebirala sagala kukola ki toyagala oba abantu boogedde ki ate nze obulamu bwange do I live my life nga nsinzira ku opinion z'abantu abawo sifa ku bye mwogera kasanze embeera nga ndi musajja tebaswala butaswala taswala ne gwenjagala kiswaza omusajja taswalangako mbuuzi nze okubeera n'omuntu omusajja nebabeera n'akaana nga ddala kituufu akalaba abazaala ye aba taswala abakazi fe tuswala ogaa naye mazima olabira ddala otandika otya nze nawe emyaka gyange manda banga muzaala obulamu tojja bunyumi njagala omuntu nga nsinako emyaka mukwano ndeka naye nga akusanyusa akulabirira toyagala nnyo okulabirira sirina gye ngenda kutwala buli kimu akikola sirina gye ngenda kutwala .com Media Uganda program igo okwagala Nurdin ensonga y'emyaka eno gwogiraba otya osobola okubeera mu mukwano n'omwana gwosi olabanga ddala kale kansa alina kyatugambyeko nti waliwo emyaka ebiri amateeka ga Uganda bw'aba agisuse nga olina emyaka mingi naye wayiga okweka emyaka olinga bakazi ensonga y'emyaka egitunulira nga onoofuna omuntu ensonga y'emyaka munange saagitunuulidde naye kati mwaboogera mwe muntiisatiisa mutya kati onsanga n'ekikyala kyange ntambule nakyo teyitamusaana sayizi ye ne bwekiba kikulu naye nga ntambula naye kati kyamusaana asaana yaliwa agenda okunsana oyo gubanza alya nti yona agenda okusaana omukazi yenna muba mwenkana buli mukazi jasi akusinga buwanvu akusinga waki naye muba mwenkana akusinga bunene akusinga buwanvu nimba mwenkana emyaka gyetugamba tewali myaka ne bwe nagikubuuza nti oyina emeka agera ginnamba kati egyo emyaka gikole ki giveeko ate nangamuntu yaki oyina emyaka bwetwebaka obudde bukya si bwe kiri bwemwebaka bukya tebukya obudde bwe ne basane mu buliri nfudde
waliwo ekitawedde abasajja temuswala abakazi ffe tuswala musajja mubi tusala mwabivaako tuleke okwogera ekyo waliwo kituufu twanjulenga bwe kiri opulogulaamu eno tugira ebintu bikkeko yes tuli mu buki mu buli obudde bukoze eki kati buzibye twebase bukedde kati gwalina waasiwaasi gokera n'oyomba kaso ng'ojuliriza gwalina waasiwaasi ayagala nnyo ebyononese gwogenda okukera oyombe tulina ekintu kye twakula tuwulira nti twakula tuwulira abakadde baffe bagamba bannyinaffe nti abakazi abakulu bookya baali batiisa baana bali si kubatiisa batiisa. oyinza otya okwesumaalika ku mukazi ensonga yali ayogeza taata ngamba nti abakazi abakulu bookya nti kubanga naye bayagala nze mbakole ki obaagale ate okumpitinga nange nabo bagamba mbu simanya abakazi tebalya nkoko sibekyabazadde baabwe abakazi balya nkoko lwaki bakyogera nti abakazi balya nkoko ayogera bakyogeranga ekizampo tuyagala kola ki naffe baagala tugubako mu abakulu naye nga bwenkwambala ontuuka tugaanye bwe mwambala ntuuka kukanuka maaso kubeera lwaki agenda kusigala nga talina lwaki ogenda okkiriza okukanuka tambula mpola osobole okugana okukanuka lwaki ogenda nnyo okanuka n'abakazi nga bali mu ngalo olima yali omukazi omukulu nga neegomba nentambula omulenzi wa nemala mufuna nga neegomba mukazi nga neegomba ne bwaba yes ninga neegomba lwaki ogaba amaaso olwokuvaolira mu maaso g'omukazi ali mu myaka gya maama wo n'omusonyi ate ye bwalimuya mu maaso mu maaso ga maama wo kuswalako funako ku nsonyi ye waba tafuna ensonyi obeerako n'ensonyi ogambe anzaala mumanyi era oyo sinakugambako nti maama wange nsobola okumwagala omulala atali maama wange si mwannyinazi si wa famire nti oba kika ali mu kifaananyi kya maama mukazi yenna akolifayinga asambira nga mwagadde nga naye anjagadde nga tukwasaganye tuli happy anti okwagala ekintu kye bayita laavu kijja na ssanyu osobola okukuga nti omuntu oyo mwagala nnyo nga ate muli balabe kati singa omukazi oyo mukulu omukwana ekiro talina okuga nti mutabani biraga switaati osekera anti kati emisana gyaswalaswalako kitegeera naye ngaekiro kyawedde buti kati mujja emyaka tetulina kukoma ku myaka tetulina buli mwaka obuyegijja tutuwala buti teweeyisa mu kkubo nti banaakusonyiwa maama wo gwolina okuleka ne sisita wo olina mukola ki basengaabo abantu abali mu kika ekyo nze ate munne nyina omuze nze bweba nga tumenya bano nze neddya kino nga toli mwa famire ya taata tombulira ebyo kambeere tombulira ebyo nze tombulira olwatabaataffe nga mukwataganya omuziro nze basikumanyi bwenkutegeera ate nawe tulegeera nga tuli kwaka mu nyumba nga sigenda kukwasa lindamu singa mmangu kutegeera yatwala mu nyumba tweyanjula tumaze noga nti ndi wanki wandi waki mugambe kati okitegera nkwesalako mpola nga sikugambye naye nga kikoze eki nga kikoze eki muyinza omu okweyanjula kanso nga temunnaba kwebaka naye gwe newaba yeyanjule nga temunnebaka kyusa omuziro ogukyusa enkeera kyusa omuziro obudde obugetisiwa kyusa omuziro kati omugambye nti genda nze neddiranga omugambye nti kuluma ogenda abakazi bonna abo bampona oludini ate nedda ataawo lwaki okanuka nze neddiranga abakazi bonna abengabi bampona abenga mwine emisa bampona olaba wadde nengabi bagamba ziri bbiri naye bonna nze kaseebera bade manyi mu bante oba ovudde mu tageti yange
bw'oba maama wange mukyala Munyarwanda naye yeddira nte nawe nkula nti oli wante nawe oba ovudde mu tageti anzabe nti mbaboola kati abalala bonna aya maama wange nze nkugambye nga nze kati abalala bonna muli mu tageti tozanyira mu tageti tazanya mu lubiri tozanyira adeera bone ayite kubambowa tozanyira mu tageti kubanga effumu eri kusanga mu tageti tokola ki omuntu bw'afuna omuntu w'emyaka abuka mu lubiriro Nurdin ajja kusulawo ayita kubambowa omuntu ng'afunye omuntu kubanga bafunaganye nga bali mu myaka gyegimu waliwo engeri gye kyafekitingamu relationship yaabwe mu decision making n'enkola y'ebintu kize wano mwenna ajja yajja maanyi nze ku saidi yange kiba tekikola okufuna omuntu gwowenkana naye gwobeera onajja tusumba nze neyogera ku nganze nawe weyogere ku nja kuwolereza nze wamma kiba tekinkolera era kiba tekijja kukola yatuwa ensonga lwaki tekikola mba sigenda kuwa kitiibwa mba ndaba nga ffenna tuli mu gundi emu siri munyoomi banyuma bano ekitiibwa okiwa kusinziira ku myaka anti kati sikikuwa nti olwokuba oli musajja si buli ayambadde empale nti musajja gwe mba nkulaba mu sayizi y'akavubuka kalenzi okyali kalenzi kati fulonze ndi ani geza kunzaali wano nze ndi wa 97 lindako totuza mu kutubazisa oli musajja 97 mukadde waawo musajja ndi mutuubu osaze emyaka 97 mu 1025 oyina emeka totuza mu kubala oyina emeka mubale balimu abangu ate kati twasoma ninanga muntu yange kyesoma okumalira omuntu fulo kati gereza kunze teri musajja nze tugende empola ensonga zino manyi zikyamulaba ewange kiba tekigenda okukola ewange kiba tekikola yansingako emyaka newekireeti zigende wameka aba agenda kuŋŋamba ekintu muwulirize nowaana era muwuliriza kunyooma muwuliriza okoma kulemeka era nkoma kwana sisukkawo omusajja talina kubanga akusinga emyaka egisukka 10 sisukkawo ate tufuuti todda mu kutugasajja ba myaka 4 ate kokiwaki yagiwa yabazze ng'asobola okukola ebyenjagala tugende empola nga nziramu ekibuuzo kyo scientifically ono kyabyogera kiyinza okubaamu nti abaakunyuma nti usually abakazi bamajuwalinga mangu okusinga kubasajja ebiseera ebisinga bwemusisinkana omulenzi n'omuwala nga muli ba myaka gimu maturity wise omukazi ono aba akusingako ko emyaka wadde mwenkana emyaka gino egyanakyo mu bukulu abamukulu emyaka esatu kwetaano maaso obalaba nti kuva dda ne bwajjanga mu buwangwa nga baagala nnyo nti omukazi abeere mutoko musajja nti kati nze ndi waasa 35 ono waasa tusobola okuba nti tukwatira nti because gino esatu gino gikavalingira wano n'obanga omusinzeeko ebiri so asobola okubanga mutuufu so newankubadde nze nkugambye nti nze ŋŋanza omuntu ekyemyaka si yemu ku nsonga zentekako nnyo obwongo bwange oziteekako si naye nga bwe mubanga mwagala kugamba nti kuwangaala ddala nga mugamba nti watwewase kyandibadde nti omusajja ono yandibadde asingako ku mukazi emyaka esawaki wabula ebyera bino ebyaffe ebyomukibuga bya hitandirayo awo siina myaka omusajja yandisinzeko ku mukyala emyaka ng'esatu n'okwambuka waggulu okomako emeka gaapu yandibadde ya myaka ekinene nnyo oba wanfuyiza nnyo because wegisukka 10 ate oli mutuka nga muli mu generations zanjawulo nga temukyakola kiba kitegeeza omwana ali ne muzadde nti because era kyembagambye nga era scientifically kiraga nti omuntu obwongo bwe buli wayitayo emyaka 10 obwongo bwe n'omubiri bikyuka ever after emyaka 10 kiwa newe batuwa identity cards batuwa za myaka 10 because science yakolebwa research n'ekizuula nti omuntu oluvannyuma lw'eddeketi emyaka 10 abeera talinga bwe yakola ki kati senga ono wabeera owaasatu n'afuna omuntu waana
ojja basanga endowooza yaabwe ne bye bakola biri mu generations bbiri ez'enjawulo naye balakugendako waliwo omu alina okwenyigiriza ennyo afube okuandastandinga omulala sipeesi yandibadde ya myaka kinene nnyo etaano muleme kuba nti muli mu generations ez'enjawulo. Ekyokubiri nti bwe muba nga muli bakuwangaala nnyo oleme kubeera nti mutuuka mu maaso ng'ate oli mukadde nnyo okyali muto nnyo gamba sexual vibe okyalina y'amaanyi ate ono afuse munafu tebeezaamu oli wa myaka 4 bawo wa 6 oyagala laawundi 4 ye kati yaggwamu akubeemu yagenda kuleka ng'owankawanga obufumbo buyimirirawo ku nsonga ezo ez'okukitanga. Omusajja ow'omukazi ne bwe muba mukola ki ekirala kasawubeera nga omukisenge temuli basanyufu ebyera byonna bikola ki bifa bigaana because mu kusooka nze ekindeeta okubeera ne Florence sigamba osimanya yasoma nnyo osimanya mugezi nnyo olunaku lwentusa okulaba sexual attraction kati eyo ye senta y'okujja nze naawe okufuuka abaki mwami n'omukyala naye bwe mubanga emyaka mingi oli akusinga emyaka 2 jjukira omuntu olijjako mukula nafuwa oba okitegeera nabeera nti gwokyali oli mwana muto wandyagadde obulamu bwongera okubeera nga bukola ki ng'oli takyasobola ndeka nze sukaali annuma ekivaamu nga mutandise bwenzi. Waliwo omusajja gwe nalabako yagwa mukwano n'omuwala wa yunivasite naye nali musajja mukadde kati omuwala ono nga bw'aba ayagala ssente nkubira namukadde ono boogera bw'amala ozimuwa namukadde akuba amasimu gonna emirundi gyonna ng'omuwala takola ki takwata kati namulabako nga yeebaseeko mu ntebe ng'akubye amasimu omuwala aganya okola ki atandise okussa kumukumu yenna atuuyaze twali tuli awo omuwala n'akuba omusajja yakuba enduulu akubye tanabano nakwata naye ng'olabira ddala yennakanka n'okufa obufe omuwala kuba mutuuka ku kyekyo okwata essimu ng'ogamu kati neekyakubya oli era yali asaba ssente ndala naye ng'ono ye ekyokuba obukubye ku ssimu ye kimumaze nuludi otya ng'oli n'omukyalo omukadde ali mu myaka gy'ofudde nga omukyala ali mu myaka gy'amaama sinamufuna era seegoma kumufuna anti kati walina okuba nga alina ssente anti nedda lwaki ndegwedde bwenti si kyeŋŋamba munfune bwenti oyo singa omufuna nga nze mufunye alina okuba nga alina ki si bunafu lwaki anti lwaki nkiwagamba nze singa mufuna ne muwasa nyinza okasobola mulabirira wadde okimanyi ekyo yes aba atuuse mu myaka ekika kyandwadde naye ate waba alina ssente we balinye otegere kiŋŋambako nga ne waba alwadde so muvugana omumotoka nakolaki naye okumuwasanga mukulu mukatonda mukulu oba koyinayo akatonda gyakatonda buli ndwadde agenda mbawunya muluma kino kinuma onwanuma onwakizi onogundi ate kakati ensuza obi ensuze kati abantu aba nkeesa lukya nga nkuya mutamiru kati kukola okusaasanya abayina kubanga buli kimu kigenda kukola ki obulwadde obwo abafunye jjukira abakyala abakadde bano mulina twakimutula oli muvubuka ye mukadde kati gwendekala yes omwongera birwadde walaba mukyali yanoonya ow'emyaka yalina myaka emeka 8 n'afuna omuvubuka eyamuwasa n'afa yali wa myaka 8 yagamba nti mubanoonya yali 8 gyali meka namukadde oyo n'afuna omuvubuka yamala mwezi omukazi n'afa yafa amatidde nyaka kyekyo era yagenda nga tafunye eki abaagala ekyo abakazi nga bakola ki ku .com Uganda flowe wakanye naye kyemmanyi mu abawala naddala ab'ensangi zino mwagala nnyo abasajja abo abakuze lwansonga babaako n'ebyabwe akyakuze nga nsingaku nga takuze nnyo baba ne ssente situnuulira ssente aganye okumalayo kiri banneekolereza ekibagaza abasajja abakuze situnuulira ssente ye nti talina puleesa ya laavu tabanja yes kati anteguza omuvubuka njiina kaseero jagani bannange obonfuna nja kuvana mulingo sere zimbuze nga nekangenda omukazi wange tukole ki
tuwummule ntutegekano kadi fulo ekimwagaza omusajja omukulu talina laavu abagirina no lwalumu akaseera nti katijjo bw'okimanya abagagga abasinga ebyalavu ekitali kuona agenda okweneerabisizaako ewali omukwano ekitiibwa abasinga kijja waliwo abeerabisa tateekeddwa nakwerabisa naye nga ye yenyigawo omugagga yakola atya omugagga ye muntu oba omusajja omukulu ng'ayinamu ye muntu ayagala ennyo okuba naani abagenda mu nkoba bati bagenda alage eswaga ate nze kyesiri oluusi abavubuka abamu beerabisa toyagala yeerabise naye nga ye yeerabisizza dda mba siina bangi naye mba sagala wejjeyo nga sinaba kusalawo yes naye ye neyejjayo nga bukyali alage nti yabulina anti era yabaaliwo abaani abaaliwo ng'omanyi kyo bagwaliwo wekka okubanga muli waawe kati mba sinnasalawo kati mwaba abangi mwenjagala nsalirewo kanso tetwagala tuwakane tetwagala tusimulewo reality nti abawala waliwo abaagala abasajja twagala tukitunuleko bakyala abawala bano biki ennyo byebasinga okwagala ku bakyala abakulu kwawukana ku bavubuka abawala byebaagala ku basajja abakulu oba abasajja abawala byebaagala ku basajja abakulu zisooka ssente ensonga enkulu ennyo naye waliyo n'abakulu abatalinaabo ensonga enkulu eyagaza era abo abakulu abatalinamu tewali bawala ese bw'okubeera ng'oli mukulu nga tolina ssente mukwano oba obunyala obukadde ensonga enkulu eyagaza sente erina engeri gyekobamu awuba obunya akawoowo kali sente bawala bano batayagala kukola ekyokubiri bakiyita comfort asobola okuba nga tamuwasi naye omusajja yazimba amayumba nagenda obeeraawo soloza nezembu ng'abimala ebizibu ebijja bikola ezo zombi zetololedde ku byanfuna ekyokubiri talemerako amuwa freedom asobola okumwagala nga bwayagala nange tebabuba babeera bize bakola nnyo ekyokubiri n'amaanyi matono ayagala nnyo akatono ye kafunako kamumala tagenda kudda mu byaffe byekivubuka ate amala emyezi ng'ena naye ng'ate akulabirira naye amala emyezi ng'ena nga tadde kati freedom nagamba sajja ekikulu tekinunda nga nte tambubira mutaawe ajja kukukola guno amaleyo ng'oli bwa finance sente comfort freedom naye n'okweguya ensonga eyo nkulu anti ezo sente zabawo ekimuweeza sente yeegula si kwegula ngamba akweguya olw'okweguya n'akuwa esente oleme kuva mu mbeera osigalewo oli mukaka bebi we n'obeera ono naye bano balubyanza abasoka bali mu ngalo kati fe abavubuka lwaki ate abakyala abakulu batwagala sooka olindeku biki bye badduka kummwe ebyo binyonyoledde anti nga wairi bafulayo sente fe batuddukako bwavu ekyokubiri abaziina tetebazigaba tulina ebbuba enjagala ono kati senga abadde nga mukazi wange nani walina kubyedde essimu oliwa wavudde waka tewaŋŋaani oli ate mikadde yeta oli wakabanga bodaboda abato obuga omusaabaze namutuusaako mu kibuuzamusiibula nti ngenze mukyalo nakubiri siriiwo avude emmotoka mpaka waka siriiwo yayomba ngenze mu basajja tetulina enviiri oyagala azikola omulundi wafuna omusajja engoye n'omugamba tujjasimanya emyezi 3 ngonamuwaayagala mupangisiza apartment amalayo enajera kyanjabu ngaatugira tubeera mu kiwuunya kati oli muzeyi waliwo figa esabira kyanja okitegedde ng'atambula abira wali n'omunaza n'omukola kamasaaji bintu babikola naye nga nodunyakkiririza ku kanso nedda nkikola sente weeri ojja ogimbolabe besikuwatteya kabebikoyiro n'okamuyiwako mu ngongo n'obudaabuda olwo kawungeezi mamu awukana n'akisikayo bibiki ebiri mu bavubuka okwettanira abakazi tuveeyo eyo kuba kati mugenda kuwabya bibiki ebijjira mu kino ekyokubeera nti omuwala alina omusajja mukadde omuvubuka alina omukyala mukadde tuyingira mu kinaabiro wali n'omunaza n'omukola kamasaaji bintu babikola naye nga nodunyakkiririza ku kanso nedda nkikola sente weeri ojja
jimpolabe besikuwateya kabebi oilo nokamuyiwa ku mugongo n'obudaabuda olumba olwo kawungezi mamwawukana n'akisikayo kabbanga bibi ki ebiri mu bavubuka okwettanira senebunjoza tuveeyo eyo kuba kati mugenda kuwabya bibi ki ebijjira mu kino ekyokubeera nti omuwala alina omusajja mukadde omuvubuka alina omukyala mukadde oba tebiyina ebibi ng'omuwala alina bibi ki ebijja n'okwagala abantu abakadde olina abakadde tetubaagala twagala totyobola omukadde onakotakuta omukadde yowensaotyobola bisamu amaaso mwagambye emyaka gyonna twagala bakulu oyo omukadde atakyalina omukadde talina maanyi naye omukulu myaka nkaaga kudda wansi ate mukadde yepikira mububuka gyebali mukwano gyebali kati kyemugamba nkyusemu mumbuuza nti kiki ekibagaza abakazi abakulu oba abasajja abakulu birina enjawulo enjawulo yiiyo bagamba omukadde w'okukyalo nono omukadde omukulu ow'okukyalo yanjawulo nedda kisinzira kwani alaba nani gwayagala kati tugeze oli wa myaka 25 olina ow'ensanvu yaba mukadde ow'asatu olina ow'enkaaga oyo mukadde aba muntu mukulu wa mukazi nebwogenda mu mateeka obukadde butandika ku myaka 75 aba mukadde yes ng'obuvubuka bwe myaka 5 bantu bakulu mulaba mugezaako okusigiikiriza nedda basigako akazigo muli mu bakadde omukadde myaka 75 aba mukadde 65 oyo muntu mukulu si mukadde kati mutera kutambulira awo nkaaga okukka wansi kansonga abamanyi obaluddemu baba tebanatandika kuwunya obukadde kale kudoticomedia emize gyobuuzizza no kyetwagala okulaba ebibi anti kyobuuziza bibi ki ebirimu lindako ono kasoka era omukyala bibi ki ebiri agambye omukulu tomusonyiwaza amubuuza yali ayagala lwaki kisinzira myaka ki omusajja omukulu tugambye emyaka gyenkomako nkugambye omusajja omukulu yava ku 35 ku 65 waliwo yagaddeko omuntu mulenje kati awo okuwulira bibi nali mwagaddeko naye mumutadde mukaguli nali mwagaddeko sijja kwewakana sirimba njogera mazima agezalimbe kusoomozebwa kikuwa omusango njogera mazima naye kwabasanga musiko nze nganga ali omu nomwana nedda ali nganye kale mwogera amanyi mwekitiibwa kuba muntu mukulu nnyo muno mu ggwanga ujja mumanya akyaliwo nakati ensonga gyembadde sikugambye abatwale twagaza abakulu nti abakulu tubawa ekitiibwa tavangawo naye obuzibu bwe mumusangamu ne kati okyali naye wali kuba alina byanyambako bakyaguluba tetuguluba ndyoke olw'ensonga tateeka ku pressure si byaddala kuba ye alina makaage kitegeera era yakiŋŋamba lulye naŋŋamba nze kwagala naye simukubira simu engera ku whatsapp n'ebizibu byemusangamu ye nga ye talina budde abeera bizi nange kati nagenda okitunuuliramu ng'obudde sigenda buteekawo nnyo nti mubeereko kitegeera kuba musajja wamuvunaanyizibwa abeera bize buli kaseera afuluma eggwanga n'abeerawo n'abeera mu wiiki n'agenda ebyo bwebityo talwamu then ye lwafunye obudde bwe n'akugamba nti munnange leero oli free njagala kulaba kwegamba kitegeeza relationship yammwe lwakwetaaze lwakufuna nange waliwo olumu lwe mba mwetaaze tekiri ku sayidi emu waliwo lwe mwetaaga n'anyigiriza ndudde naye lwaki mbasogera ekyo kyenjagala nze mbeera free n'omuntu gwe mba naye naddala nga ndudde naawe mbeera
biki ebirala by'omufubuzi tonna budde bwokka ate amaanyi wano kisanyagadde tukitwale ne pasi sijja muwayiriza alyoke amaanyi agayina obulonda akulya tesagala tukifukire nnyo bambi nedda senjogera kituufu abasajja abakulu bakyasinza okugira eddagala lyabasengeeri entambula nnyo kanso se mukulu nnyo akyakutugamba omukyala era emyaka gye njagala gyegyo mwata nga mu 65 sanvuze emyaka gyensanvu mundamwe mumuleke bata namwe mugenda kwogera ebyammwe kuba nedda mwe temuyinayo data najja tubuuza naffe oli muvumu oli muvumu noze ngenda omuvubuka sigenda mumalirako budde bwange olw'ensonga omuvubuka bamulabangana nnyo kati nze n'ekirala nze kizibu nnyo okubeera ku kitundu kwendi nenjagalawo omuntu olw'ensonga nina ebbuba ngenda kukulaba nga ne bwoba oli tomwagala nze kiteekewo nti omwagala nze yaava yange beekomya nze nenyunyala kabeere ewala gye simulabira yes naye ng'ate ne mu kujja nga lwasoose okundaba yaŋŋambirawo nze ndi muki nange nenzikiriza nga nkimanyi muki kuba n'abatali bafumbo nabo babaayo tomanyi gyayitira tali mufumbo naye omanyi basisinkana olunaku yaganze siri mufumbo naye omanyi basisinkana olunaku kati yagala omufumbo ng'okimanyi nti musajja mufumbo sirina mukubira simu twogerera ku whatsapp mu ddakiika sikusoomozebwa ku saidi yange kubanze nange eya time siba naye ati nange era byenjagala olweso nze nganze ne whatsapp enyanguyira nnyo okusinga call sagala kulwa nnyo okusinga so wano whatsapp mu ddakiika 3 message yange obundi nabye nga seto zitaddeko zinjagala ye yansoma nangi nakugambye ekyagaza abaana nedda nze kyemwagalako nedda yaŋŋamba mufumbo kati mwagaleko okyekirako yagala ku amuwasenga tagenda kumpasa ng'olwedde mufumbo ate mu mativu n'amaka ge atagawo ekitiibwa kati nze mwagaleko okigoobola alina kusasula bill era muteerako mu meseji yange mu ddakiika 3 oba 5 n'ateerako sente zemba mumusabye kyemwebazaako kitegeera mu ddakiika 3 oba 5 tasobola na kuweza ssaawa nga kyamutizatisiza toteekawo nnyomba eno toteekawo nnyomba era nedda kanso ebintu bino biyingira obyagala nzinga nze njogera nzinga nze sobola kulimba era ekifu ngamba kifu n'ekituufu nkyogera ki byosanga mu relationship nga emyaka temeekana tubuuliddeko yaabwe byebyo nze nga nze anti yina akafuna omu era bwekyali naye era sofa kyeyakamusa nze nga nze tenakamusangamu ate nange nagenza okiraba nange obudde nina butono netufaanagana era waliwo lwaŋŋamba leero olunaku lumpi kitegeera kuba agenda zigattawo zobadde ogenda okufuna wano ku mulimu ng'okola ye kennyini tonda wange azikole ki azigattewo so kati mba ngenda kufiisa olunaku wamma kanso ndumuwe oba nkimanyi sente zengenda ofuna genda zimpa tuteegera ku lunya tuteegerawa kati yo mugaga oluzimu nja kufiisiza ono omuvubuka obwo njawukane naye ampa omutwalo gutya nga mbadde naye lunaku lulamba nga n'ekyokulya siridde wadde ekyokunywa tolimba toza kujja wakale otalya tolimba olya amulaba nze bino byenjogera mbimanyi tubigula muki siri mwana muto mumaanyi nomwana nobisasula mwana muto wawula nosibuza nusu mutu ate agala kuva emmeka nga ne ku mulimu gwange gwendeseewo nze sireseewo ogwange omutwalo nange ndeseewo omulimu gwange abakajogo nange ndeseewo ogwange bakodo ambeera omukadde wange amala n'emyezi 8 nga tandabye naye nga buli mwezi anteerako sente ezitakwatagana mu myaka
simu yiyo mulabira challenges esooka kale challenge eva mu abavubuka okwagala abakazi abakadde endwadde obeera ku lisiki funa endwadde eziba mu kwetaba simu ez'obukaba eyo challenge ate threat era abavubuka abali erongoyo oyagala abantu abakulu sigamba saabakadde olina okubeera olina okubeera careful n'okwekuuma tukakane bannange toyatula omuntu wakugamba mufumbo tosobola kumanya vidiyo ebigenda anti singana nokimensoerinza erinnya ekyokubiri ensonga y'obulwadde ensonga ng'obudde ku bulwadde obeera ku risiki olwayagala okuyitula kyebayita cross generational sex risiki etya ey'endwadde jukira ne figa zikulaga nti obulwadde bwegirisiza nnyo mu bantu abo abakusi ate neno mu bato abakulu babutwala mu bato kati actually the biggest challenge ekyokubiri entalo omusajja gwoyagala mufumbo mukazi olwali kutegeera kaweddemu oba bakukubya ebikonde eddogo lindako entalo nga tonazivaako olina omukazi mukadde alina abaana be bakimanyi tutetubyawula ebimu ebyo saagala mu biwoomyewomukazi mukadde oba oli musajja mukadde abaana be bakulabanga sireeti oba yatunulidde ebyobugagga bye oba bbaawe abagurupu ez'ebizisobola okukugulako abaana tolina okukomako tolina kusala kuddeenosala noddeeno gyegyeni eddogani ng'aloga ono omukadde oli kumuka omusajja oli kumuka omusajja akutegedde asobola obutakulumba kulwana oli ku musajja alina oba omukyala alina bbaawe ayinza okuba nga ye mukakamu n'atajja okutambaala fisika n'akozesa amaanyi ag'ebyobuwangwa n'akuloga ne balo benyini bemwagala abakadde nabo babaluga andi ejogo gyembadde nzijja nti noono yenyini gwoyagala asobola okugenda okuloga okwesibako mubeere nti ono omuvubuka mukoze ki oba ono omuwala muwange kati nga olaba ono wagamba tuwangadde ebbanga liyinza okuba kisobola andi ngamba oli ayinza okuba nga yaloga anti abakadde baloga nze tebaloga anti bangezaako dda ne bannemwange siroga ne tebandoga olaba yategeera nti bamugezaako anti kati akula yaloga kakati ekyo ng'okitadde wali ekirala ekyokusatu nze kankuwa ekyokusatu nti obufumbo bwe ebiseera ebisinga temubaamu baana osanga omuvubuka ku myaka 18 alina omukadde wa 65 tagenda kuzaala ekyobutazaala n'obutawasa n'abavubuka beyi tebagala kuba ono akwagala tagenda kuwasa naye akumalira ebiki tagenda obutawasa n'obutafumbira olinayo ekkadde omusajja alina mukyala we ng'olekeza kitegeeza tagenda kuwuliziganye bannanga naye ali mu kukutwalira emyaka gyo 6 5 10 wandibadde ngaofunye wakuwasa wagenda oyitawo emyaka 10 nga bamubika yafudde ngaokaddiya abasajja tebakyakukola okuzaala n'obutawasa n'obutafumbira ekirala okuswala ensonyi social embarrassment obola abantu bwe twagala abakazi abakulu atomwagala wa mukyalo saagala kuwulira muntu agamba bakazi abavubuka bwe tuba twagadde abakazi abakulu oba gwe ng'otambula n'omusajja omukulu anti muwadde newaba atambudde tokawuliza kino newaba oyagadde omuntu omukulu nga mufumbo naye muba muli mu motoka endabirwamu ziba waggulu era kyobola nti onagambye lwaki oyagala ku kyalo ekimujja ku kyalo ensonyi n'embarrassment n'okumanya nti we byabikira wekaba kaweddebujingo yagamba pasita nti bwe yali atandika makula yamuteeka mu motoka n'amuvuga nga tamanyi gye balaga beekanga bali ku source of the night
okitegedde amudduka we bamumanyi kati kyagambye lwaki mweyagalira babakola ki n'ekirala so ezo ensonga okuva dda newonali nvubuka nga nkyali muvubuka nga nkyali mulamu ojja kutuula mu busiikirize era mu busiikirize ezo nebonali nga nkyali mulamu nga nkyasoma nze nga saagala mu lulimi waliwo kyebayita social conscience n'otegeera nti kino kyenkola yes nkyagala naye socialist si kyekituufu kyokola omukadde wo wakati nga fe abalina emotoka pulaaka endabirwamu waggulu ne muyingira we muyingidde waba ye yakutwala era ayinza n'okutuuza emabega mu muto gw'emabega nemukola ki olina okumanya kyoyingidde sisobola kutuulayo mba ntegeera ananyiniyo yani sawa zino nzaaliwo mukwano buno obudde nzaaliwo bwalabanga ne mukuba nasangamuteeka mu sisobola tuulayo obwo obudde nzaabaaliwo naye yennyini bw'anaabeera waatuulewo kuba kwefumba bawekyalakussa mu bbuutu challenge nalolo kyetuyita psychological and emotional stress muba mwasuze mwenna you had good time nagenda kati psychological kati agenze woli emotionally nobeera nga you're not in a good place ebyange babiwe n'okujja kwennyini oga kati avawo then lastly misuse of resources sente zewanibadde okulaakulanyamu obulamu bwo ne famire yo oli mukuziwa fulo nga kuba yagambye amwagala lwaki?nono omutalo mwagala naye akwata ku sente zeyandikozeemu ebirala n'aziwanze ebyandimukulaakulanyizza azitadde mukugulirira yeegula Nurudin, bibi ki byolaba ebiri mu relationships zino ez'abakadde n'omuto bibi ki byolabamu ndaba ekisookera ddala bulwadde nedda gwe mufune mugende wali bawakebere naye sawa yonna abufuna ate n'abuleeta anytime anti kati yabwe bwekayikira okubeera awo nyinza okwekuuma ate obulwadde tebulina bwe butali n'omuvubuka abukuleetera ebibi ekirala ate kati ennaku zino nti kale bayinza basobola kale okulangira mu famire ng'eyo nobeera ekintuntu buli kadde ogendayo yafumbirwa kadde ogendayo omukazi takusaana omusajja ofumbirwa otya kwegamba omusajja ofumbirwa otya bemba meeting z'ekika toteesa tolina kukeera oba mukazi oba obulako kimu kwambala saati obeera mukwewozaako kubanga buli wotukaleeti mu meeting z'ekika n'otukaleeti osegera kati meeting netuula bw'otakeera nudinyanti akyalabirira mukazi we mukadde we ogenda okujja ng'oswadde swadde otambula naye bagamba alabika muwala we kati olina kukeera nnyo ekita kyakubiri tubaagala naye obuzibu bwe tulina tesobola nawo nekuba nti tuli bamativu nga tutambudde naye oba oyagala akulembere gwosembe oba gwokulembere yasembe noba nabo buzibu buli awo tuze muli hotero waitress nyabo tata wa ayambusa ogoze na boyfriend yes ayambusa wa isawo bambi kati ante abantu abalaba baagala nnyo senga obafuna baagala nnyo ogenda nabo ngabakulembeddeyabitukangako naye wabibabiteseeko mbasibiwulira zinoyagalira muntu wangeomanyi byankolera ojja mu budde ojja togera kugeya olina kukeera obeerewo balikokolaki ate olina okufa ennyo ng'ogenda kwedifeninga naddala mu bintu bityo oba okigera okwedifeninga naddala ng'ofunye omuntu oyo muki omukulu ate babagala nnyo kale omukulu ate babagala nnyo ogende nabo oba okira bungi bwabanga yakusiimye kyakusookerako njagala ntwaleko ewammwe omukazi nga yakusiimye ntwaleko ewammwe sente zammina tugendeko ewammwe ndabe maama ekituufu kale oba agenda funa mukulu munne gyekiri naye bwetuka waka mama akwita nakuzza ebbali mwana wange kikye wankoze ddala omwana omukazi we anaazaala
atunulira kuzaala kuzaala maama nga maama tunya kuzaala naye okuba nti maama baira maama ayaniriza buli kikoze eki talina kuba nti omukazi mumugobezza naye muli mutima akuyita bbali nagamba era eyo maama alangira mutabani we ng'omukazi ali awo aba akoze ensobi yes omwana muyite ebbali omugambe nedda muyite ebbali omugambe otumuyise tutya obokya yes maama olinayo girlfriend katondaga nti mama mami emmotoka tozivuga girlfriend yandikomye ku myaka emeka ne boyfriend girlfriend wonawe mubeera mweyagali nga temuli bafumbo mubeera myaka nkaga fiance ye muntu ng'amaze okukukoza ekinuma ye girlfriend ow'enkaaga kati omuntu yenna nga muli mu sexual relationship tewanabeerawo proposal tewanabeerawo marriage your boyfriend and girlfriend ntunulamu engeri n'oludini gy'otwalira maama w'omukazi maama girlfriend wuuno emmotoka onebeera mpya naye babagivuga dda ne bagikoowa wandugama nguze kapyata y'emmotoka eba mpya yes kati naawe inafunye girlfriend kati oyo agamba nga mukulu gwafunye oyinza muno omuyombesa guwa mukuza kiyinza n'okuntabula guwa mukuza bayirawe okufuna omuntu omukadde ne bakugamba ko kisobola okwawula ku bafamire yes n'abafamire okwesonyiwa nga balabawutta sikuwutta nedda era bagambayo bati osanga yamuwa emirembe olumanya ayogere naye aba yatambuliranga mu bakadde mu bakulu kati kiwe lwaki ekyabakadde kibakwata anti waliwo omukadde alinga mwana ate kino kantikuwa ekiba ekiti olaba mukazi omukulu oyo tasumbuwa naye abaana bato basumbuwa abaana bato basumbuwa baani nedda bano balabano wasiwasi bakozesa ekyo ayagala kusoma wasiwasi alimba nga sibazeeyi naye ng'omuntu nga nzoleya nnyo nzoleya nnyo nnyo bandabira ddala saagala nnyo obwongo bwange bumalira ku ggwe mumanyi nti omuntu wabeera mu relationship n'omuntu nga mukadde nga ye mukabanga alina omuzadde omumanyiza amaaso mukwano bonna muba bato muzadde waba mumanyi wabula abeera mumativu nekyayina bwomumanyiza amaaso nyabo omusoba n'omukambuwalira nemuganze njagala ki ate nakikola ati omukadde ayinza obutakukongola ate omuntu ayinza amutakukongola naye mukadde takukongola toleeta bintu byeyo olwo ng'owulira omumanyidde muto munno si muto munno naye muba mwekanyanyako olwo muba mugundi yeemu oba waasinga ekitiibwa kyo kigenda kuddira nga nze oyawukanye nange naye bw'obeera nange kkiriza tubeere nga twenkana muba mwerimba temusobola twerimba tutya ati wano ffe nga ffe we tuli mulavu yaffe ababiri omuwala ng'olina omukadde wo tosobola kuwabula nga lwaki nze mpabula generation empya ate olinayo omuzeeyi omuzeeyi ali wiringi okukolera buli kimu kati ate eno ntuddeyo baleme eggamba osigala ye newomuzeeyi we kyo nekivaawo basisobola babalina kubanga noono omuvubuka ono yennyini ono gwembeerako nti gwogamba nti kambeere ku ono bambi abeera wakuteeka mu ttaala naye ngeno mubaka teyesobola naye yennyini olabira ddala eryaddala yinza okuba nyina amaanyi oyagala kutuula ntudde kati katugeze baaba
ono muvubuka nsanze ne bizinesi yange enkola tamanyi omusajja ono ajja kwemukinkana ki kati bw'aba abadde kyokka ate ye ayagala ajje mu bulamu bwange ate amunzijeko lwaki mbasimwojjaako nzekka omukadde bw'aba abadde akumalira byonna omuvubuka mwesonyiwa njagala kusetolinga naye nga ate omukadde alina gwasetolinze naye alikolabo oti sotolinga ng'oli n'owuwe naye ng'alina owuwe lwebasinkana luno bikola ate bayaddala ng'oli muwulu sisobola nti tayagala buwulu ayi omusajja mwagala nnyo namwagala n'omusajja twala ki bwoba oyagala ki Kusaidizo. tayagala buwulu toyagala mulaga tayagala kutooli alina owuwe naye ante ate agaba ngono yetaaga abeere kuwona amugabira twatwesenya kati abeere mu buwulu fe tumusange mu buwulu tofumbirwa tufumbirwa tekisoboka noonya nkube ekicuba nzire ate mba sina kyenkwagaza kuba oli abampadde sente nga talina kyankozeeko asobola kuwa nga tewali kyayaga asobola okumala emyezi egiwe nedda tetuganye nti oba okimuwadde newayitawo no nebbanga ddene nga sina wa puresha ate gwe weetwala nayo ng'oyagadde okusinzira ku kyakutaddemu ng'owulira ebbanja ku mutima takikoze gumwebi no mba sikunoonyeza bangudde mulaavu olwo Uganda ku YouTube ku TikTok bangudde mulaavu bannaffe Uganda basanga Alua Park Plaza level 2 kanso twagala kuwumbawumba ku nsonga kubanga ndabira ddala abamu bali bayinza bwasindika transport n'atajjagala kuwumbawumba omaliriza ekibuzo soke tuwuliziganye kyabadde emyaka ensonga nkulu mu relationship niŋŋambye ewange emyaka si nsonga nkulu kasa omuntu abanga ava ku 18 paka ku 65 wataddewo ye limiti yange asuka 65 yabaako mukazi abajjajja zekomakwana wonna 18 paka ku 65 awo wonna obeera possible target so nekibeera nti nze wange emyaka si nsonga obulungi bwa society embeera yandibadde etyanga tuwumba obukosi tusooke tujjawo kale gwe kyoyagala olw'obulungi bwa society kuba embeera yandibadde nti buli omu ayagale gwayagala kituufu omutima gwe gusiimye si myaka gye buli omu ayagale gwayagala nga naye amwagala emirembe gibeerewo bwawe oba okitadde booti fulo embeera yandibadde etya olw'obulungi bwa society nze nganze buli muntu agende n'ekimusanyusa ye nga yekimuwa emirembe ku mutima gye kyabagenda nakyo bwawulira nga ajja kusobola okwekweka kutambulira mu buzikiza agende n'abakadde omuntu ankwekeriza simwagala bw'otegedde oli musajja sisobola kwekweka kubanga sigenda kwejjayo naye bwembeera naye bwembeera naye obwo obudde nze mba mulina oli naye waali atebereza mami okubanga ayita ati yabampise yabandeese ati olina kweyisa sigenda si mutaala sinza abaleetaddemu ye yabandeese sigenda kwejjayo mbu omukyala mmanyi no muwa respect kuba mukyala wawaka nange mba sagala manyi nti gyendi naye ono bw'aba mpadde obudde nga bwange nange mbukozesa obwange nange njagala mpa ekitiibwa owewaka aleme kumanya nti ayeno waliyo saagala kumanya saagala mmanye nti gyendi naye njagala ono akwana nange ampa ekitiibwa kyange obudde obwo amanye nti alina mukazi sikawala kubanga yankwana akiraba akirire ku myaka yaye yankwana akiraba lwasobezza ne bwoluba luyo olumuyiwa ate si byakunkuku sisobola mumukuba muwe ekitiibwa kye ekimumala naye ampa ekyange bw'atakikuwa aba alina kimpa kale aba ayagala oba tayagala aba alina kimpa Nurdin kyandibadde kiti olowooza mu mbeera ennungi kyandibadde kiti mu mbeera ennungi kyandibadde kirungi naye abaana abato ekibadde kyaya kuyisa ku bunkenke babateeka ku puresha nomusirikira sente nobera kusimu olitulya buuzi oba akuba oba atuuseewa oluusi n'atakola ki oba kati agenda kuwekabati ate n'omuntu omukulu naye omusirikira 5,000 ajja naye utamusirikira yakola tikyagena sente najja tebana batu bateeka nnyo ku bunkenke kuba tubavaako nosigala omukulu ategeera omuntu aba tategeera mungu ansonyiwe aba tategeera kale genda babuzayo ekibuuzo kimu kimu nga tumaliriza kanso
bw'ozaala akaana kakawala oba akalenzi ne kafuna omuntu omukadde obeera proud eri akaana obulamu buno katonda yabutuwa tubeeramu nga tuli basanyufu paka lwabutujja omwana wange waba kyayagala amukke andayosapota flo bw'ozaala akaana kakawala oba akalenzi ekakuleetera omwagalo waako nga mukadde obeera proud of that kaana owulira oti kyekikugira ngaomuzadde nze nga nze ekinjijira nsobola omutuuza nenjogera naye kiba kitegeeza obeera tokyenyumiriza nsobola okutuula ne mugamba ebirungi ebikirimu n'ebinasalawo sigenda mugaana kyayagala bamumazeeko emirembe singa ozaala akaana kakalenzi ekakuleetera namukadde nga ye girlfriend waako owulira bulungi kyekikugira ngaomuzadde mpulira bulungi era ntuwa nembatuuza ebyo byogedde mugezi program igookwagala.com media uganda olwayo tufundikidde awo nze munasingo na mirimu meri tewerabire badde kutusibwako bannaffe abatani ya gadget world uganda badiringira mu computers laptops ez'ebika byonna bazikanika balina spare waazo bakola bingi nnyo osobola obasanga kwa Luwapa Plaza level 2 munasingo ayagala kutumira kutumira dadi nze bweze kasitamanya nti kale batumire wasookera kusomero nawe ndeka nze ntumirako bane bannasinga mwenna mwebale kutulaba nkimanyi muli eyo mulaba naddala mama wange omukyala nzaala aleeta omusajja yakulira abakyala mu Ssingo n'abaana ku kitebe emitiyana kusaza Ssingo anti mukyala nalumyegaudesiya nkutumiddeko mama wange mulungi sina kyemuyinza kukola kulaga nti nsiima byonna naye komiti yonna gyokola nayo bonna kubanga eno kyalo mugiraba nnyo ate nemu batumiddeko bannasinga mwenna kirungi bambi nange kantumireko waali omugoberezi waffe mulungi nnyo buli kyetuteekayo alaba mu mbeera yonna tikyasali lyeyita Sarajevo Dabomada okwagala nnyo bambi bali kugumira abakyaffe bali kwagalanga kontenti yaffe n'abalala mwenna nja kubatumirako olulala naye tikyasali Sarajevo Dabomada okuva mu Kosa kwagala nnyo munasinga na munomeri kanso totumidde toyina gotumidde toyina ayatugoberera tumidde abalabi bonna abatulaba batusosodde nembebaza okutugoberera okukomentinga okulayikinga okusubscribinga n'okutuwa feedback kale tutambudde bwe tuti olunaku olwaliro badde nkugamba ntani ya gadget world banoonyeeko bakola birungi byerere laptops zaabwe nungi buli kimu kirungi Luwapa Plaza level 2 ojja kubanga obasanga edduuka liri awo nyini nasinga na mu